nsaba busabi mama nyamba nyamba oyingire gye ebintu otambula ogenda osanga yingira mu nje gye ebintu ofuna otambula ogende genda atongamba kasasiro oyingire gye ebintu ogende sagala kwegayira ako tokwata nako sagala ono njagala kojja afunye ebintu atambula ogende kojja ensonga eri bweti kojja nsaba mpuliriza essaawa eno nzize bakkiriza ebintu byange baabivuubyanga bina ne binzirirwa bajja waneeno okumugamba ku nsonga zange yabagamba nti omwana simumanyi ne bamugezesa ne bamugamba omwana afunye accident yafudde yabagamba muleke munamuteeke wali eri nayogera bingi ate essaawa eno ayingire mu nju ajjemu gyayita ebintu bye atambule akoleki agende anti kakati maama ekirungi oba ekibi nti nze sibeera wano nti wammanda abo bakyali baki bannange mbadde nsaba mbawe tutuulirako tuteese mu nsonga eyo nze saagala kutuula mpozi bano naye nze saagala kutuula ensonga endeese maama yaku ensonga etuleese oba nze ndeese gwe kujja mu bibyo ogenda osanga omuntu taata omuntu namugoba dda mwana wange nsaba sonyiwo. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Witini, gankola ne Nyondo Gleam, tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport, nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Tuli mu World Cup mood banaye kakati kasooke mbabuuzeeko muli mutya mugyebaleko bannange kano ka smile kennina kuba nti Rosette bintu bingi nnyo byenkoze ne bibeera successful oba story nyingi nnyo zenkoze ne zibeera successful like nezigwa bulungi nga ndi musanyufu nga n'abakibaddemu ababadde abatuufu okusaidi entuufu nga basanyufu. For example, kanjogere ku story ya mama Brian era we nakoze eri story gye nakoze ya Fiona nade ntandise okugyogera kwende ngamba akankoleyo clip nga yo yayo mbabuli twahandika tutya kikye tukola kyagwa kitya era kyali kitya era kiyo kiriwo kakati abaaliko ku mukuto wa Nyondo Media nga utandikira ddala Brian yankubira akasimu nanga Madam Rosette nakakomawo naye gye mbadde ng'eyo mbadde nga nkugoberera kyokka bwe nakomyewo nabadde shocked okusiza ku kinasisinkanye era kwe kujjukira oluvannyuma ennyo ne ngamba kanzije nkukooneko olabe bw'ojja okujja okola ki okunnyambako oba okunwanirako nga maama we sente yazikwatanga n'aziwanga boyfriend we naye nga boyfriend we oyo nga naye yeekolera bye neyeegulira kino neyeegulira kiri nga sente yazikozesa esente z'omwana matavuddeeyo ne batuuka n'okutunda kati ewaka awo Brian alina baganda be naye bawala bafumbo era bo bali byabwe kataata we yafa yaleka ekiraamo n'alaama nga wa Brian waka wa Brian obanga n'alamirawo Brian mama waali teyamugobawo mama abeerewo naye nga we baalaba nti wa Brian aba alina obuyinza obugoba nnyina ewaka awo lwakuba nti kiba mu bukyamu bwe tudda mu buntu bulamu bwentyo bwenyinza okyogera kiba kijja kubeera mu bukyamu nga tuze mu buntu bulamu
Kakati mama engeri gye yeeyisaamu yonna afunye omuvubuka badala natulyanga omuvubuka nga mpulya ennaku nga mpulya obusungu nti singa nalinamu amaanyi nze era ndowooza kannebaza Mukama okuntonda nga ndi mwana muwala oba nga ndi mukyala aye nembeera nga sirina maanyi gasobola kutuusa ku muntu bulabe kubanga nze obusungu bwange bwe nnina kyenyiza obbagamba obusungu bwange bwe nnina ku muntu akoze ekikyamu oba ku muntu akola injustices ku muntu alumya banne nze nkubirawo kale singa nalinaga amaanyi oba oliawo singa ndina mukomera kubanga singa nakubadde omuntu nemuyisa bubi kubanga ntulyagaayo yo nga yenna ali awo nga kwegamba nga abadala nawulira obusungu nga n'engeri gyayogeramu kwegamba nga mukakkamu ne mu bukakkamu bwo omanyi tuli bantu ab'enjawulo mulimu omuntu acwacwana nakyukyana n'akuggyako nembeeramu omuntu abeera nga mukakkamu nga nakyacwanye ne mu bukakkamu bwo n'akuggyako kati oyo gaayi yali mukakkamu ng'ayogera mpola nga n'ebigambo bye si bingi ng'eddoboozi si ggwangufu ng'ayogera mpola ka statement kabeera kampi n'enkalimu eggumba kubanga yagenda n'abuuza nti muyina ekiraga nti essente zibaera zituukiranga ku nze nzijjayo ng'ogenda kumuddamu ki kwegamba wali obaddeko awo nga omanyi omuntu azizza omusango oba oliawo omuntu nga wamulabye ng'akola ekintu ne mutuuka mu kooti naye nga okanya kimu namulabye naye nga tewali wadde bukakafu nti wakuya kafaananyi omanyi bwe kiruma ng'omuntu akuzizzaako ekitu ng'omulabye nti yeye naye nga tewali bukakafu kumulumiriza naye nga gwokimanyi nga naye akimanyi wamulabye nga naye yakulabye nti omulabye naye nga mu kooti eyagalayo obukakafu kyekiraga oyinza okuba nga wamuwaayidde teri kirumanga ekyo tewali bukakafu kati gagala tukimanyi esente z'omwana yazikozesa buli kimu tukimanyi naye nga tewaliwo kiraga kati kiki mugenda okuzzaako twatula tutunulatunulamu nga netuba tugenze mu mateeka era nze nabagamba nti amateeka bwe gagaana mba n'engeri yange twatunulamu ng'okugenda mu mateeka kubanga ne gayi yali agamanyi yasomako ate nga n'oba ngakola ki statements zeewanga awo ng'olaba nti era mujja kuba nga muli wali mu kooti akubuuze obulwa ekyokuddamu okole ki ote maaso oba omwozoole ne tuteesa ne tutuula olunaku olwo olwasembayo otwagera ne bamuwaako akatundu ke mwalaba nga bwabadala bwagamba ne wano mba nkuyambye buyambi sikyatteeka tekinkakatako naye nkuyambye buyambi namugamba bbuula namukuba akamane ga bbuula kyonna nnyama ntono okayana eri mu nkwawa nyina yajja n'ayomba mugoberezi waffe nga naye newankubadde ojja kuwuliza sayidi yogambe buli muntu ne choice yo banentegeeraye ey'ekintu nangamba Rosette mwakoze ensobi nanyiize kakati ku bintu by'omwana byonna n'essente zonna ze balidde bakozeemu ebyabwe naka akantu mwali kabaziridde temwandikakkiriza on the other hand nga mutuufu kuba nange nyina entondo ku ssente zange nakira nompanga bw'obaddala wakirimbi kulekera n'obuya ddala omulundi gumu nesifunako naye ate nga nze era yamugamba nti nyama entondo okayana eri mu nkwawa tukusooke tukatwale nali mmanyi ekiddako so singa nali sina plan of course nandibadde simukkiriza kutwala kantu kuba kwali kumanyiira bakoda kantu bwe kati kakusente bwe buti okitegeera ate bakuli bakumanyiira ekintu ekifaananako bwe kityo ne mugamba kkiriza nyama ntono okayana eri mu nkwawa tujja kutandikirako awo natandika era omuntu yali mu nsonga ezo yali kojja Lwasa Mayinja netwandika ensonga zaffe wadde zaalwawo nezamala nezugguka kubanga mulimu ebintu ebimu nga tugenda biteeka mu kamera kino kiri nga lona omuntu ajja okukutya bagambe oyo omuntu ayinza n'okutta omuntu ayinza kukola ne bw'ati saala bintu byakutemula kubanga sikera nkokumakya n'entonda muntu ate n'ekirala naye obanga nyinako wendaze wadde omuntu akoze ekikyamu siga nti omuntu njagala afe oba njagala omuntu yakole bw'ati nze ekigambo kyange kiba kimu njagala omuntu oyo kyanjagaliza kyabaaba oba njagala omuntu oyo ye kyali mukunkola nkibe ye yaba akikola ki akiba kati kyetwazuula omuvubuka ono yali maama naye yamukwatamu dda spiritually kyenyiza okubagamba yali yamukwatamu nga maama atambulira ku ntole zaaliwa zooli
ekirala omuvubuka yali atandise kubanga alaba nti Brian waali mulinga agamba anytime oba oli awo ayinza okumufuukira akayinja mu ngatto n'atandika okwagala okwonoona obwongo bw'omulenzi. Kino njagala mbabuulire nga mumpuliriza. Kati Brian ahandika okulumwa ng'omutwe angamba naye omutwe ogunuma ndoota bino omutwe ogunuma ndoota bino nze kyaddukirawo mu bwongo ne ngamba nno omuvubuka ayinza okuhandika okukola omwana w'abandi ebintu n'okumutta. Ng'afuna Brian nga tugenda gye twagenda. Bwe twagenda nga batugamba oli kyonna kyakola ono okugwa ddalu. Kugamba abeere aveeko atambula waŋŋanguke agende bibye. Naffe ntusaba teve tugenda kola kikyamu kyonna muntu naye omuntu oyo kyonna kyali mu kukola ye kyaba afuna. Kyayagaliza ono akibe kati ye yaba akiba era kyaba. Omuvubuka yawaŋŋanguka yona gye yalaga naye nga mu kusooka ng'ekyo tekinaba kubaawo anaba kwonoonekera ddala nti oba ki. Yalina okutuula okuzzayo ebintu by'omwana byonna yanakonfesinga byonna Brian ebimuddizibwa. Kati Brian alina mukaako obuntu akatonotono wanene lwakuba nti saaliyo natuma sista wange wiiti yamaliriza ensonga ezo naye era yazikwata bulungi teyazikwata bubi. Kati Brian teyalina nsonga yonna ekalamukira mu kumugamba tambula ogende era singa nze yaliwo ku story eyo nandibadde muzze ebbali ne muganda wange nedda kakkane. Kisooka maama teyali yekka wadde maama yakola ensobi akavubuka ne kajja n'akakkiriza kubanga munnanga bamaama abamu agamba waayo kusinga okubeerawo nakkiriza obwe yakkiriza oli n'alunga oli okitegeera abasajja balogera ddala owambaye temukimanyi mumanyi bakazi bokka be baloga be balunga be bakola ki be bakola buli kimu naye n'abasajja babikola. Omusajja yalinga nga alisa maama ebitateredde ng'agenda nga alina switch ya maama oba remote. Kati Brian ng'abamu naako obuntu nga ebintu byebina bimuddizibwa ebyali bino bimuddizibwa. Kati nga ono neiba gwe baaguza wali n'amugamba neiba nyina obuyinza obukugoba wano naye ngenda kukuleka naye ojja kunoonyezayo akasente katono. Yamugamba ate singa kuta kubunkeke nti oba ki ojja kunoonyezayo akasente katono tuddemu tutule tukyuse ebiwandiiko kuba kati awo oliwo mu bumenyi bw'amateeka. Kitegeeza we neekyanga oba ne tuka ekiseera nenvaako ne neekyawa nkugoba bulungi nga tona gyokola ki kubanga ekyapa nze nkiyina ekyawano era ebipimo byonna bikola ki. Kati wonaleeta endagaano bakuguza nga tekuliko mukono gwange siriiko wagula mpewo muze yakiraba nga kituufu nga n'endagaano egundi ekiramo kirama wano waka wa Brian ne balaga wanene kyenkana kubanga wakirira paka eyo wansi. Muze yakikiriza n'amugamba munnange kano yakasente konsabye naye nkwatiramuko bwoti kana kano kajjeko sikola bulungi nkwateko enkutte bwenti ne bwenti tugende gwe okole ki gwolage nti gwanguziza mbeerewo nga si mu bumenyi bw'amateeka. Of course nange naliwo ne ngamba awo si wabi kubanga omusajja oti yayogera bubi era ne muzina ensonga zaffe yayimirira naffe so singa yali against us kali kamujjuutuse oba gwali gumujjuutuse naye yali mugezi oba yaliko lubaalewe n'abeera ku saidi yaffe twalwanira wamu naye kawina amuga Justin funi akasente bwekati newe kati nemekuba nti ekifo kyange kigendedde bwerere ne tata ayinza okunyeega tukole bweti nebweti kono oli nkwatyamu bweti nkole nebweti ne tuvaawo nga bakkaanyiza era oli agenda kuba nga anonya akasente nga bwatekayo mpola mpola bamale batuule bagende wa chairman ono yaba amukuutira ebbaluwa asayininga mulage nti nno wantu wawo mu mateeka era mu butuufu bwakyo. Kati ono munnaffe ekimu nga kiwedde bakugamba nti yagenda avaavaako mpolampola n'owakajja yali abeera yagenda tewali amanyi gyakola ki. Banaye zikamba agamba ekintu kino sirina mutima mubi nze bukyangambirawo sirogangako mbuno nze neeroga era nsobola okweroga ng'omuntu naye mbuno okuloga omuntu mu mbeera embi nti muteeke mu mbeera embi. Noga omuntu agwa eddalu noga omuntu bizinesi zigana okutambula noga omuntu afuna ebizibu noga omuntu abeere bubi noga omuntu olw'ennugu olw'efitina nedda nsobola okweroga nze nganze ndoze mwami wange
nze mwana wange neeroze ndoze bizinesi zange kino twala tugende ate nga si mu bubi wabula mu bulungi simukosezza sina gwe nkosezza okukwatagana ne munno ono tukwatagane nga mpuliza nga tukwatagana tussa kimu tuli muntu omu tekina kijjako kubanga osanga omusajja ye nga ye ali bibyagala kuba byadduke n'onadduke n'oli akolebwa ati tanna kyagenda kifunamu kuleka kwetaagalwadde namako okusajjuka awera mugezigezi n'oteeze wakaawo n'okwatawo obulungi nemukola naye aganyulwa okitegeera naye aganyulwamu naye aba afunamu si gwafunamu wekka so nze era newembeera nga nyinako ona wemba ngamye nti kati nze Rosette wano ntambudde wano weekiti sale yange ebeereemu oba ekintu ebigambo byange biba bimu oyo yenna kyanjagaliza kyonna njagala akibe kabeere gwe kyeyigirize ne mukukyogera yenna nkola ekyamu kyonna kyabeera nkola kyonna anjagaliza ekirungi n'ekyaba afuna kyanjagaliza anjagaliza ekibi kyaba afuna ate nze sikifuna kyabadde anjagaliza mu bubi kidivatinga ekigende gyakola ki gyali ebigambo ebyo mubikozesenga nnyo kyobala nga mulimu abantu bagamba akukalogo omulogo ng'alaba alina kyakuweereza ate nekidda mu baana be yakikoze gwe n'okyepena nekiddayo n'anyiiga n'akuyita omulogo nga teeye muki nkubiriza abantu obuteeraguza nnyo obutaloga nnyo obutagenda mu bintu bikyamu nnyo mu byonna Katonda yakulembera era yasinga however nti tubako tuddukako ntweddukirako ntweyambayambako nyina enzikiriza nti still n'abo abantu batuyambako mu ngeri emu oba endala Katonda yabatonda yebakozesa byonna bibye yabitonda nvumirira abo abafere ababba obubbi ssente z'abannaabwe n'osanga oli nga ojjajja mugamba nti njagala kino yadagala yamukisa kunaba kukola kinaga nayenga sere n'amukuwa era mwegendereze nga nnyo tobawo amadagala oli asobola okuyenga sere n'akola ki nayenga n'ebidagala nga tabimanyi n'abikuwa gwe n'onababbuza n'onabasima muwonyaawonya sima n'onabasimanya biki temumala nga ganaaba amadagala ge mutamanyi n'abantu bagabawadde n'osanga oli ng'alanga n'eddagala erikola ssente n'eddagala ery'omukisa muganda wange n'alikuwa naye nga libi so mwegenderezanga nnyo mpozi n'abasawo abo bba babeerawo obubeezi nga ye akimanyi teyayitibwa mu nsonga za busawo ezo ye n'ateekawo ekintu kye ye ne yeekolera nga ye yazze kubba bubbi ssente mukama ababonereze nga gwe wajja just kunoonya ssente naye nga toliiko koolo kubanga abamu bo babeerako lubale weewaabwe nga yabatumye okukola ng'oyinza okukola emirimu n'okwakino byonna ne bigaana n'ogagala obugaga ne buggwawo bwonna n'osigala sseke n'ontantiru ng'okkiriza tubalabyeko nyina sitole y'omu gye mmanyi yakola n'akola n'afuna ssente n'agagawalya ddala ne ziggwerawo ddala bweku buli kimu n'asigala ng'ali ziro n'akola emirimu emirala n'akola n'ontantiru ng'ase tolinze n'akola kye baali bamugamba okukola ng'ate yali mulokole nga yagamaze ebintu sibibeeramu sibigendamu kati atereera naye nga wala buli kadde n'omuntu aganaava kagenda kugwa ddalu baatuuza mutuuze ne bamugamba nange kkiriza ky'olina okukola kubete byalootanga ng'aloota ali mu kugabula alina byagabula ali bw'ati ali mu kifo wekiti ali mu madagala n'aloota nga ye buli eva aba aloota ali mu madagala abeereyo mu ntale mu matala n'oga madagala byabeeramu era ne bamugamba kakkana ajjawo amalala ajjawo amampa nti kola ekintu ekyo ky'olina okukola kyakuyitibwa paka nondabe okitegeera muganda wange nga kyamuyitibwa era kati saa zino wenjogerera emirembe ayina tamala galwala ayina emirembe gye talina galwala tamala galwala talina tabbu yonna era kati akola bulungi emirimu gye gyamuyitibwa okukola ki okukola so kyekyo baganda bange witibwe bale butantenguwa okutumako nobeera nga munnange okkiriza kubanga mbadde nafulumamu bino bigenda okugwenkera ddala bulungi nnyo ate nga siriwo ogenda kukola kubanga nabagamba mwambuuza nga Rosette ate sitole yagundi yakomawa anti Rosette nawe sitole tozimalaayo ozireka mu nkubo akati yosigala ehanginga ate biki ne mbagamba bannange waliwo ekigenda mu maaso kisigenda teeka ku kamera si buli kimu tibijagenda mu kamera naye mujja kulaba ekisembayo era ekamwenyininyini omulenzi yagamba kati yessaawa era yanterako message kati yessaawa Madam Rosette otiwa kyatandikwa mu kamera kigwere mu kamera jangu ne mugamba ekituufu kinti siriiwo ne kantumaani kantume sister wange era yaŋŋambye ayinayo seddume y'embuzi
agenda kujimpa njirye buli nga njoche njesunze nja kujja njirye ate bwogu so kati twali tulina okukimaliza bulungi nnyo lwakuba nti kale bambi ekyanyizaamuuko mu story eyo ye mwana okulemeza mama mbutambula ogenda wulira nga ayagala kaaba bukaabi ne mbagamba ate kyali tuuseeyo eyo kubanga ekisooka mama bambi teyali yekka kale ensobi gye yakola mu ntandikwa kukkiriza muvubuka n'ebyonna ebyaddako mu maaso yali kuki ku remote naye kale ekisanyusa mu byonna nti wadde ekyo kyaliwo ate ddoba olyawo kyakolamu bulungi nti mama nafuna ekyokuyiga nti next time tagenda kukiddamu on the other hand kirungi so kati mama nakola ki nasigala ewaka so kati bebe tusina story gyenkola nesijikuba lukumu mutwe ebe ino okugwenkera nga bwino okugwenkera era mu kima yabaze wangu bera sijina gye nalinde senge hangenga kati yebaddewo yawedde then eriwo ye ya muganda wange Aisha kino kanchi bagale musanyu erigi Aisha yawona abamanyi story ya Aisha bamujjukira era nebaza mukama ndisawe eno Aisha ali very okay era siri kwogera mbuno mmwe abali bamulinako embeera byonna bye mwali mukola nti bimuddire amini kino bamuddemu buto ekiriwo kyemulina omukola oba kimwagala omukola kijje buzije muli kyemwagala kyemubeera muba mmwe tebijja mutuukako kino babulya bubuuliza so mwekakkanye mukakanye emitima gyammwe emibi mutuule obanga musajja yabalumya omutwe omusajja oyo Salongo si yeka mu nsi eri abasajja abalala bangi watuko okukwata ekkubo okutambula okugenda n'ogenda kati tewandi mulondodde muleke abeere ne gwafunye omupya mubalekere emirembe era nabo gye bali balina ebibasoomooza ayina mwe ne mubeeyimbamu oli mukazi abasajja gye balifuna omupya setolinga oli mumuleke era muganda wange oyo kati amana dayo wakanja agenda mukyalire kwera nja mubalaga kino nkibasuubiza era basanga gaba kati yalagawa kati kyabya baki simanya kyasala kugera kigambo kino simanya yababwati nedda tewali kyabawo mulamu nnyo era namwe abamuliko nga mumuli bize just njagala mumanye nti waggulu wo mumanyi waberayo omuki omumanyi kati mugende mpola mugende mpola era muddenga kuba namwe nga mukimanyi nti waggulu wo mumanyi eriyo omumanyi nyizo okubanga eyo njikomekeddaawo naye nga sinnakomekereza sijja kwerabira bajjukiza ti mujje mutuwagire ku skin products zaffe lwakuba nti wano wendi nyinawo kakazikiza ati musobola kola skin yange bulungi nnyo aye n'ekirala nti kamera zitera okumboola naye nga mujje mugule ebizigo oyina dark spots oyina embalabe oyina mugaba oyina namusuna simanyi oyina bino binnamakula any skin disease gy'omanyi kuno ku nsi ng'ekusumbuwa banetekereko ka message nze ndi musanyufu nnyo mbeera awo ne bakiransi baffe tusinika ebinnyo nakuweereza kakagundi ke yasooka okuwa nakuweereza kati n'ekiriwo ne museka ne bana wali ogenze bakiransi bange bwe tubeera awo nga tuseka naga Rosette kati abe wenfaanana ka Rosette labayo kati wentuuse labayo ne tuddawo ne tunyumirwa wadde mubeera muko challenges mu buli business naye era nze ekirungi kyange nti twanekera nti wange ne mbuza kiyo kiganye wewe etagisa ne tukola ekyetagisa nafuna kyayagala era nze siruzinga bakilients lwaki kubanga mbateekako essiira nefuba okulaba nti nno mbakolera ekyo kyenteekeddwa obbakola ki obbakolera era nga mbasaba mujje temubwa na bizige byo abambi emukozesa bukozesa ne bibookya ne biboonoona ate temumalaga laba skini zonoonese noga kati nze ndi mu kigundi ndi mu kiyumba nze ndi wano ndi luddawa kakati ekiriwo kiri nti nze nyasobola kuva mu kiyumba ndyoke nkola ekindala skini gikoleko nga bukyali otherwise ojja kufuna skin cancer bagamba nti okulwawo kw'ekintu oba ekirwadde gy'okumukwalo kijjanjaba kifuukamu kiki kyekizaala ekyo so kati mwesibako galwadde ga nsusu galwadde ga infections kubanga era gatuliyina buli kimu tukirina gwe n'oba ng'oli awo nga nnyina bye simensioninze ng'obyetaaga jangu ombuuze kubanga banaye tulina products nnyingi nga bw'okiwulira naye njogerako emu bbiri ssatu n'enkomaawo oyagala gezzaamu ku ipsi oyagala kuyimiriza ku bbeere oyagala gezza ku bbeere oyagala kukoza ku bbeere oyagala kukoza upper body oyagala kukoza wansi oyagala products nyingi nga bw'okiwulira gwe ng'oli eyo noga nti kino nkyetaaga njagala ekintu kiri genuine muntu kiwumutuufu atunda ebintu ebituufu soka ojja ombuuza Rosette kino okirina Rosette kino okirina Rosette kino okirina kubanga bingi so bimalayo biyitirivu nnyo nga bw'owulira
so gwe jangu ombuuze ko nga tugenze ku ate zino hair products, home use, detergents, biki bannange ngasomero twaligula bula Nyondo Skilling School. Sagala kwerabira kugamba nti no mujje tusome. Abantu gye bali basoma abakulu abato. Kati waliwo omukyala eyazze ye yagambye bannange nze munaye sijja kusula ngenda kujja munaku zembeera nsobodde okujja. Ate nekyalino kino kankibagambe. Ebisale byaffe ffe tutandika ku mitwalo 30. Deni paka gizisembera. Naye ono omukyala we yazze yagambye bannange nsala kuyiga bintu bingi. Njagala concentrating ejige liquid soap gwe mbankola era gwe mbantuteeka mu katale nkole kintu ndebyo sala kweteeka ku bintu bingi. Tuwera kola tutya tumugamba nti ate nga oli wakugenda nga bwogenda nti kati katutule nti tetutise mitwalo 30 nti 30 ago products meka bwezitivu tukubisaamu nti bweziti zikati zoboleeta okwanguyiza tumekugamba nti akati gwamanyi fene mpaka gitugaba tutandika mitwalo 30 oba osoma kibo oba osoma bibiri gwamanyi nedda tuli abantu abategale tuteesa nti mulimu n'abamu benageze nga nyongerako ka sente olina gati nze munnange sina kusobolera mitwalo 5 sina kusobolera kakadde nyizo kusobolera bwezi nga kale kankugerezeko bwenti oba nyigiriza okole bwoti nange nkole bwenti yentegeera yangera yenze so mujje tusome mujje tuyige omulimo ogumuto mulungi nnyo wadde olina ebirala byokola togamba ate kati akasanye nabyekola genda oyige ne kino yo kiteekewo nakyo kikuyambeko ojja nokola nga oguddewo store wayo otandise okutunda ebintu otandise obikola nga biwera okitegeera nawe weeko gwoyigiriza naye akuweyo kasente so bwe bityo bitambula era mujje tukole ki mpozi n'abaana bano abagula amataka Nyondo Estate Experts mujje mutuwagire mujje mugule ettaka bambi kubanga ettaka lyaffe liri genuine lisobola okubanga akabeeyi mu kaliwe kati naye nga bakugamba bakusata kwazika mulimo okugula ebintu ebitali bituufu ate male mukaabe tibannanga ate naguze wantu nga siwatofu nze situndaba bintu bitali bituufu mbeera wano ku media era oba ojja kunsanga ne bwogamba nti Rosette yankoze wano ekikyamu yalidde sente zange nti nja kuddayo Uganda nja kumufuna era ojja kujja nti wano sibeerawo nnyo wano mbeerawo ne Uganda mbeerayo era ojja kujja ku ssomero lyaffe ojja kunsanga oba ojja kujja wo omanyi nti kati ngongobero ndaba nti kati ndi wali onsange ngamba kati yenze gundi kati sisobola ebyo sibikola era nebaza bakiransi baffe bonna Saudi Arabia, Omani, Qatar, Kuwait yonna gye muli UAE, Uganda, UK, Bahrain yonna gye muli mubale kutuwagira so tukyali mu World Cup ye mood ndowooza kamba sibuliraawo kyesoogedde mu kisirinde mu video endala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Gleam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Gleam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetoloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Gleam tukukuumira ku mulembe. Ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Gleam. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyalange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Gleam. Osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries ku gwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Gleam ajja kuba kutuukako. Mubere bulungi.